Nkwanizza nnyo nate mukadde kano wetukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Wabaddewo kendeera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era we ziweeredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Jinja ne Kampala enkuba yatonnyeeyo. Enkya ku makya tusuubira ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale okwokwasa n'ebizinga ebirimu enkuba okutonnyayo, so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okeera okwaka nga n'awamu obudde bujja kubeera bwa kikome. Embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya, ate olwo yo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira omusana okwememula. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 33 mu kitundu ekyo eky'e Kampala, Jinja n'Entebbe tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 29, so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebyebunaayira mu Nairobi ne London tusuubirayo enkuba okutonnya nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu, so nga ate mu Cairo, New York ne Dubai tusuubira nti omusana gujja kwaka. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde. Nze Lubega Michael.